olunaku lwali lwakutaano by the way nkunoonya ku kivulo nkulabako. Kivulo ki? Kino ekya ataakulaba. Ekivulo kyabadde baayita ba mitima mibi bokka. Emitima emirungi tebaatuyita. Abudde oyogeddemu si bulungi. Baayita baki? Ba mitima mibi. Abaayimba ku kivulu kya ataakulaba ba mitima mibi. Era baba kati gwe ng'oggyeko muzeeyi Ddaani. Ddaani Mugula. Nabwe ng'oggyeko muzeeyi Ddaani Mugula. Mubenda bamu awo Robin Nakisozi. Ndowooza ne Wile Mukaabya. Be ba mitima emirungi. Naye basigadde bonna. Ky'ogamba. Ne bakulengera bulengezi ng'oyitawo. Agato yanonya eki. Nga natandise kumenya nnamba y'abatajja kati kankubuuze. Kale katugeze ekivulo ataakulaba. Ataakulaba. Oyinza okwerabira Mamuli Katumba. Ate yaleeta Budumulaasa. Tosobola mwerabira. Kati ataakulaba yaliwa. Newerabira ono Kalo ka Buganda Kibuuka William va kulambula balwadde. Ate Waluka agamba Kibuuka yamuleeta kati ku bonna ani ataakulaba. Ani yaleeta ani? Waluka agamba mu Kibuuka yamuleetera kuba Kibuuka agambwera yamusanga musomesa. Kituufu yali tiki. Eyo mu 89. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha. Naava Namatovu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo. Kansubire nti muli bulungi nnyo nnyo ddala okuweereza tusinzira n'okusiba back. Ekifo kiri ku Sama Road gono munnange eyeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa jangu oyitewoko. Ate olunaku olwokuna n'olunaku olw'Emande babeera ne pizza buy one get one. Gono munnange tugisubanga olunaku olwokuna oba olw'Emande. Olunaku olwaleero nina omugenyi wange tugenda kuba tuwayawayamuuko. Long time friend be bamu kubalabako naava nga gakyali kawala ku kyalo. Nga keeyisa. Neera okyali kawala. Nkwano nkaddiye. Kyali kawala. Gye mpita banvuma bukadde. Nkwano. Ate munnanga abantu like omuntu nga yawulyako kati nze erinnya eryange obuzibu bwange lyasooka ne livuga nga abantu tebamanyi. Olwanyisa ki? Olwanyisa kwesa bukadde? No, omuntu anti olunsanga aŋŋamba naye gwe nga tokula ne mugana nina emyaka emeka. Kati ye yakuwulira ddi? Mbudda. Nga ye alina emeka. Abudubuuza ku bantu. Abatulaba mbalamusizaako nnyo. Amanya eddoboozi nze Abutuli Mugunya Nyanzi. Taata Nyanzi. Taata Nyanzi. Nze Taata Nyanzi. Nga nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Bayindudde okulaba kaana gugamba oti. Oli steady. Mpa kyompa kubanga waliwo eyaŋŋamba okyaliyo ne mugana ali nafa. Yali amanyi ndi nedda gy'oli naye. Naye abasajja bababuuza nemubeereeyo. Bufumbo. Naye mukuba ejjiiko by the way. Nze naava ejjiiko yagaanye. Ejjiiko yagaanye. Chipusi. Mugule ebyokukuba leero naakola ki? Tugule ebyokukuba. Ate kati oba tosobola kusiika jjiiko nga mugula ebyokukuba nga mulya. Naalongo Kitone naava jangu omubuulirireko ejjiiko egaanye. Tuyitidde Naalongo mwannyinazo yakola ku nsonga z'amaka. Twaga mukwasa. Kiki tolowooza nnyo. Kanzizeeko gaga. Kyekiriwo. Tewali kyamaanyi. Ogamba otya ombuzeeko. Munnange olunaku lwali lwakutaano by the way. Nkunoonya ku kivulo nkulabako. Kivulo ki? Kino ekya ataakulaba. Ekivulo kyabadde baayita ba mitima mibi bokka. Emitima emirungi tebaatuyita. Abudde oyogeddemu si bulungi. Baayita baki? Ba mitima mibi. Abaayimba ku kivulu kya ataakulaba ba mitima mibi. Era baba kati gwe ng'oggyeko muzeeyi Ddaani. Ddaani Mugula. Nabwe ng'oggyeko muzeeyi Ddaani Mugula. Mubenda bamu awo Robin Nakisozi. Ndowooza ne Wile Mukaabya. Be ba mitima emirungi. Naye basigadde bonna. Ky'ogamba. Ne bakulengera bulengezi ng'oyitawo. Agato yanonya eki. Ne mukadonka mulimu ebyebibi. Kati gwe manyi amalogo agali awo gwe tolya nga bamu obulago baayimba bufu.
baba lugalo gaoli agenda okujjaga obulago bufu weepankangako kati nze mbakuliddemu we bakola lisiti y'abakadongo kamu abamu tebaabayita kakati nga natandise kumenya namba yibatata kati kankubuuza kati katugeze ekivula ataakulaba oyinza okwerabira Mamuli Katumba ate yaleeta budumulaasa tosobola mwerabira kati ataakulaba yaliwo newerabira ono kalo ka Buganda Kibuuka William va kulambula balwadde ate Walukaga agamba Kibuuka yamuleeta kati kubonna ani ataakulaba ani yaleeta ani Walukaga agamba mu Kibuuka yamuleetera kuba Kibuuka agamba era yamusanga musomesa kituufu yali eyo mu 89 otyo naye ne bajja ndoze banaddamu okutegeka leero bajja kuyita ne kumala ekivulu kinani eyakitegese mwabaddemu mwami Balunywa namusangayo nga mulimu Honorable wange omulungi Nyombi Tembo manyi Honorable Nyombi Tembo we waffe Kasanda kijja mulungi nnyo mpozi nga bamukyamya bukyamya bamutegese ebintu naye sajja mulungi naye nga ataakulaba bwatyo bwe yagenze abakulima bakulima mwavuddemu n'abalwadde okumanya abasajja balina emitima emibi manyi bagenze ne bawa Dani Mugula emmotoka ne banyiiga balala bali ku drip bani abali ku ndeka sajja bakuna gende balogo bali eyo bazirise ekiki bazirise tebakyategereka kudda ataakulaba bwatyo bwe yayise ataakulaba yayise obwatyo naye mbasaba muddamu okutegeka muyiteyo ku bayimbi temulondamu mube mwagala mikwano gyammwe budde obadde okyaŋŋamba abamu bali ku drip bagenze naye nga Dani Mugula edda agwanidde okufuna emmotoka Dani bamuwe ki ekitaakusanyusiza ku kivulu ekyo ekitansanyusiza babadde baboola nnyo kati waliwo banne bano basebbaale kyo yonna bagifudde yaabwe bwe bambala busikati obukoma eno embuto zibakoma eri bwe bakola ebitategerekeka naye tugaaka tubaleke kubanga be baayita naye omulundi omulala mujja kuleeta ku bantu abateeketeeke bakole bulungi show muleke ku bayimbi abaliko abakadongo kakatuleka yabudunyugunya n'olaba katugeze bintu bizibu Ndugga waliyo baana gye bali bangi nnyo saagala nabamenya bayitirivu saawa zino oba otunuulidde tugeze nti oleese bayimbi baliko abakadongo kamu muyimbi kigosooka otunuulira ng'oleeta baliko abaliko abakadongo kamu abudonyogunya wetwalira mu namba emu ate kati ani aliko ani alina oluyembe olinga mumalanga kunyenyanyenya ani aluyina gwe mumbuulire nkufuna bulungi mpozi nga tuli mu maanyi manyi okubaako n'amaanyi byanjawulo oba ogambye mu maanyi ogambye mu emikyo wakadongo kamu w'amaanyi tusasula Walukaga kapo w'amaanyi naye si mu nnyimba kati kapo w'amaanyi mu nnyimba nga luyimba kapo ate Walukaga kati ate Walukaga tomuteekanga mwavu nze simanyi kulimba kati wemuba mu bya nnyimba oyinza okusuula Ndugga Asani Ndugga anti tuli mu byakuyimba nze kapo muganda wange naye kati kapo ayina amaanyi ayina amasannyalaze nti abeera ku TikTok yabeera mawulire ayogera ebigambo bibi by'okulimbalimba abantu kati awo kati abantu bamwagalirayo era nolabye ali omwana yakoze lisiti y'abasinga okulimba mu Uganda nga ye nnamba anti kati bonna mbamanyi kulimbalimba abantu egedde kyaki alimba oyaddawo n'alimbalimba abajeda ne batereera mulayi naye mu kuyimba musical si muyimbi simuvoola nno saagala onkwate bubi simuvoola w'amaanyi kapo era woba obala kati essaawa zino ogamba Walukaga ogamba Ndugga era ogamba kapo abamu kifunga kyakusatu ate kati kukiteeza nzeemu n'ogenda ofuna Walukaga 2 Ndugga n'abeera mu namba 3 kapo namba 4 osegedde kapo namba 4 mukuyimba ekyo nakyo njagala okireeza mu kuyimba osegedde kuba kati baali bayimba ng'era baamaanyi
nira ne kapota yimaako nnyimba z'amaanyi bannange oli anko kapo ate muganda wange muli bamukwano nnyo tewali aleka munne ku kkubo. Ani ataakulaba? Ani gwalabye yasinze stage performance? Tabayinza okwepankira ku Mukaabya ng'alinnye ku stage. Baakoze ensobi ne bamuwa okuzannya. Mukaabya bwe yagala omuwangule tomukkirizanga kuzannya. Era y'ensobi gye baakoze. Kasa yazannye. Looza na papa nnyo nanyumizeeko okukola amaka. Alla! Nama n'azannya kayanda Shonegwa. Bano basebale bagenze okugyayo busikaati obumpi. Ayita musimanye embuto ziriwe nga yawedde dda. Nga yawedde dda. Awo Mukaabya tomwepankirako awo. Era olaba ne Walukagga bwe yazze embeera n'ekyukamu. Kuba mwaddemu omudigido. Bino birala kati ne bagitukwasamu bagimpeemu. Ate baddamu okuyimba. Shebeewedde. Bakogoobuuza. Owaayi, ku kivulu ekyo kwe nalabidde muwala wa gundi wani? Wabasudde. Babadde babiri. Bayita w'abaana abo simanyi oba nsobola obbalabo. Naye nina ekirabo kyabwe kye ŋŋenda obbawa. Yadde simanyi abaana bwe batugira bwe batyo. Abaana kugamba bankubyeko surprise gye siraba. Balina amagezi ganjawulo. Oli yagenze n'ababuuza nti mulwaki temwalwana ng'abaana b'akafeero. Abaana ne bamuddamu nga tulwanira ki? Ffe taata waffe yaleka abaana 18 ne kufaako babiri. Tuli 16. Era ffenna taata yatugamba tuli baganda na baganda baffe. Ki ekyandibadde kitulwanya? Ab'akafeero gw'olaba ki ekyabalwanya? Tebalina magezi. Kakati olaba omukyala gwe bayita Aisha Nakitto. Yandibadde nga bw'olaba bisirikirwa. Yazaalayo ye ekyenjawulo kyalina nti yazaalayo omwana. Kyova olaba alina obulumi ku bba kati ate bisirikirwa ekyasinga omutawaanya kuba teyazaalayo aga ffenna tubifiirwe. Kati yeddira obukyayi bw'abajja be n'abuteeka ku baana. Balwana nnyo bonna babajjemu. Okitegedde? Kati nalabye bano abaana bagezi kuba batusobola ne tebayogedde n'enkyewunya ne bagamba tulina ne muganda ffe gwe twakula naye omulenzi bamuyita Ssemwogerere. Naye maama we yajja n'amutwala. Nene kati kituluma. Kuba ffe twali tumanyi muganda waffe kati atutya n'otutya tuwulira obulumi. Olaba nga baana bategeera abo. Olise bagambye abaana muli 2. Mweki ekibawano oza mugenzi muli baana muli basiru. Kitammwe omanyi nti bakitabo oba bali abaana yali ayola boole naye nga babi. Okitegeera? Kyova olaba era ensi yasala amazima. Kati gw'oba wetegereza baliwo ababoole. Abaasigala abana oba bano ababoole ndaba tebakifunamu. Bali kati be baboole. Enswazi ne waba atambula ayagala kwebikka bw'ati ate oyo mwana omuganzi baboole. Naye ng'ekireeta ekyo mirulu omusajja yafa n'abagamba n'obagamba nze sina ebya bugagga bye mbalekedde. Wabula mbalekedde entambi zange muwulirize ng'obubaka. Kati baafuna obutakataka abalwana ku butunda. Tebalina magezi ago tebeetaaga kwogerako. Ne mugaba bannammwe olw'okuba si baganda bammwe mwani abagenda nti si baganda bammwe. Kati balagewa. Abalala bamba waabwe baafa. Kati gwe twakyaza juzi maama we yafa ne yafa mulazi kafere yakola ki? Kati alagewa. Mulaba ebisajja bisiru n'obukazi obukulu buunu tebulina magezi busirusiru. Nze ku baana ati nze ab'enkima banzaala bakojjanga. Era nanyigira mugerwa oyo taata w'abaana. Kati yamala n'akyuka ne luli twayombanga ne musala ku kivulu nga simubuuza. Tuyinza otya okudda mu bali abasirusiru? Muganda oyo yagamba abaana bange bali 2. Kati ate ekyewuunyisa ku baana ba Pawulo abo. Singa ogenda mu statementi zaabwe olabira ddala abantu abasiru abatalina magezi. Bo bennyini beewaako obujulizi. Ono n'ono nakula naye. Era taata yangamba ono muganda wange. Kwena bakona bisirikaaga nagendanga mu kyalo nga kaakaana simake kanike kanakale mu kyalo. Kasteera inga yakawa mwannyina w'akafero. Kati oli musiru. Oli omwana yamukola namuwa ne mwannyina we. Kati nabiraba ne mbyetegereza naye lwakuba ensi ekyanyamba bano bannende kale famire bo ng'aba famire baagana okutabana abaana ebaabo. Balala basenga agamba nze sisobola
eyo bannange senga yeetaagayo seggwanga Nenende yagaana bali abaana ba Pawulo baana be oba musaayi oba mu buntu baana be yabagamba bano baana baana okitegeera Mwanzange nzijukira ku bajjajjaffe oba teyalinga mwana we ng'amuzza nti yakugambye bano ono mwana wange okitegeera mwana wange kati mujja obuyinza okuga nti si mwana wange lyasi bantu kwebuuza magezi ate bagamba abasajja bakadonkamu si bokka ababooda naye nga bakadonkamu oyinza okwereegalega ku baana ba booda mu kuzaala naye abadongo muzaala gundi kamamuli Katonda yagamba nga buli siteegi ninayo omwana era ekyenjawulo ekiriwo amayumba golaba ago ag'abantu mulimu abaana baffe ate n'agafu mulimu abaana baana baffe baliyo tebamanyi babazaala tibiini tebaba batuma era abaana baffe baliyo bayitirivu lwakuba newaffe ku bakazi baffe era mulimu abatali baffe abaana nga tulina abaana b'abalala abaana bannaye eno gavumenti bagijjako adeesi mbona tuta abaana bange babakebeze babadde kina kati nze sobola kebeza mwana wange n'omu kati mbakebeze omukazi waba yamukulaga nti wuwo waba siwanga muno amutwala lwaki mbakebeza nze bange bayina gwotuukayo n'ogamba nekikulumiriza ng'olaba waayabudu omwana siwo muno n'omutwala tubuli muzibu kuba aba oba omututte naye wamumpa ate nandika okunoonya nze ate ebimusuulamu ate omwana si wange bw'ate DNA ye nze njala babuuzayo akantu okimanyi wano nze nga nafunye oba accident oba obuzibu okimanyi basobola okukebera baganda bange bonna nga omusayi gwabwe tegunnyamba nibagamba nti omusayi gwange gwabwe pulaasi ogwoli gwasi nga mwawukanya omusaayi nibagamba nti mu famire banoonye ensigo kale tuli baluganda bwe ebintu bikwatagana bulungi lwaki batuuka mu kika kye ne banoonyamu omuntu ayinza okumpa ensigo naabwe ate ow'ebbali n'agimba kati kitegeezera kyangu nnyo okukebera omusaayi gwange ne gutafaanagana nagwono kisobokera ddala kati goyinza okuga nti wano Uganda waliwo ekiwuma ekisobola okukebera amagomba ng'omufa emyaka 2 muno bajjako dyenike byakijega olaba balema okukebera wa wiiki 2 mbu bakebere ow'emyaka 2 amagumba batugambye ekyuma bakirese kusindika mwana walinga awo babakebere omusindika bati nyenza abange era tebabakebera kubanze kitaala nze omukazi wange omuteeka musendeze eddwaliro n'ez'obugoyi amumpadde oba si wange oba wange amumpadde ate ngo nga simutwala wadde ki anti abaana bwe bagoba tebali 20 Katonda takola nsobi mwabo abaana musobola okubamu wava munno n'aba mugagga nnyo ng'eyandiyambye bano abalala bonna aligwoba ongobeera omugagga bali bange mubaleke enziba ssebo ekirowoozo ekyo simanya gye kyava okuddamu okukebera mululu aya ne bakeberera ne basanga bana tolaba nga twakabali kale bano abaana bambi bano ababbali abamanyi kye baali balwana nakyo abaagula ebintu amalwaliro kubanga tosobola kera ku makya bakuba ate amalwaliro ga gavumenti nibali byekuba n'obusonga gabanna omuntu muba mutusse teri mulwadde ajja kudda wano tewali bakebeza baana bajja kudda wano kati gwe waba ggwe nga mukolagana okola oti uga kati mutuweereze biri siya ebya DNA obiganye ebyo byonze sibiri tobikiririzaamu sibiriimu nno wadde watandikidde ku ndongo ng'oŋŋamba nti babakwemu stage gwe ne bali be baayise oba tutegeke wa Lugogo era tuba tugenda Lugogo babampe bali be baayise munyamu anko kapo munyamu Abdumulasi ne musajja bali kimbo bonna sikolangako nabo wadde n'obazza ku ttaka anti kati kankubuulire kye bayinza okunsinga basobola okunsinga ennyimba hits ewaluka gasobola mwejingamu basobola okuwa hit bwe tutandika kuyimba nnyimba 2 n'ayimba 5 ne bamugamba lekera awo ogende ayimbe ate kakati kiki basabula naawe abo naawe endongo olina mikwano gy'abayimbi muddawo ne mwezalawa bino si byazzalawo mazima
kituufu mukimanyi nti gundi ansinga. Kakati kankubuulire Gundi musinga. wano nze oli asobola kunsinga okuwandika oluyimba, oli asobola okunsinga oddimba mu studio naye batuwa stage wali bamugobawo. Nze ndi stage performer wano e Uganda n'obwonobuuzaani ajja kugamba nti number 1 stage performer. Gwe buuza buli muyimbi gw'omanyi yenna omugambe nti Mugunya ali ate ajja kugamba olumbe. Abayimbi ba Uganda bano obatunuulira bayimbi ba stage performer oba bayimbi? Mulimu oba stage performer ate nga bayimbi. Kati Chameleone Stage performer ate muyimbi. Bebe nga yakukutteko bw'ati awo egravity mbamanyi naye bambuuza ate bo waganye Mugunya ali atya nga mwesanze mu kisaawe bakubuulire yani sajja kamaanyi. Osobola okunsinga okuwandiika, osobola okunsinga okuwemba naye batuteekawo olugogo nga batudde ongambe batandike bajja mu nengoyi wadde ki tebakuunya. waliwo abayimbi bonna bayimba bulungi. Kati nze wale kati kankubuulire natukaka kiseera nga abayimbi ba Uganda n'abakazi nga bwe mbagenda ku sejja ajja n'angamba Abudu kansookeyo kuba kisho ngenda kisanga ojono nina sina kyennyenda naye nga nsinga buli kimu nsinga hits performance ayi ongerageranya Katonda bwana tubiyampa. Nze ndi Michael Jackson. Nze ndi Michael Jackson owa Uganda mutereevu. Oza Michael Jackson yali ayimba ebintu ebiringa ebyabalakedde genda mu music world yali namba eki kakugereze wano waliwo omulala naye performer bamuyita Edrisa Musozi. Gw'oyimba ebintu byo n'okola biki neweewaana n'oyimba amaloboozi n'ogonda najja n'agamba empale gy'oyambala zida ekisawe n'akitta performer. Yaliwo ayimba mbu ayimba bulungi nayimba baali n'akola ati kazindalu. Abdul yandibadde omuyimbi omutuufu eyandiyimbye live band oba yandiyimbye CD? Omuyimbi yenna nga tamanyi kuyimba live band rubbish. Ate nga bangi anti bayimba mirimu gyabula. Kumaye nawe osobola okuyimba n'omulala batya nze nkuwandiika oluyimba n'ogenda mu CD n'oluyimba oba olinamu ssente nokola promotion n'ofuuka star. Kati ng'oyimba ki bagenda kukwasa wano oyimbe ng'okookolima nga tomanyi na kidi oyimbiramu. Okuyimba buli muntu asobola okuyimba naye balondamu abayimbi. Kati kankuweyo akasooka gwokimanyi omuntu asobola okuyimba oluyimba lumu. Nze kati n'olimala nga baluyita mmalanga kunnyenyanyeenya. Oluyimba olwo si luto luli myaka 7. Nokimanyi oluyimba bagamba nalufulumiza eggulu. Nokimanyi waliwo yakufulumya ku wiikendi oluyimba nga lwaweddeko. Lwaggwako dda. Nze waliwo abantu abazze wano ne bayimba ne babeera bakabi ne batutumuka nga Abudu bakyamuwa akakadde nga ne kati bakyamuwa akakadde. Abayimbi abasinga oba kati kangereze ku gwe gwemanyi gwendabako wano muyimbira nnyo mu byalo. Main target yammwe baaki? Anti era main target yaffe ya byalo kuyimbira abantu bategeera. Omuntu ajja n'akatebe n'atuula awo n'awuliza by'oyimba. Ndeshandikulekere mukwano. Ngendekera just nkugamba. Kati fe ab'omu kibuga Abudu ab'omu kibuga tetutegeera. Ale mwategeera. Omuwulire kati kankubuulire. President Museveni yatufuga. Yagamba atya ye? Tetutegeera. Ati kakati kankulage. Bwawulyako kabaka nga nti abantu b'omu kibuga musimbe mmwanyi. Yagamba bamu byalo. Ko kimanyi ab'omu kibuga temusobola simba mmwanyi. Mugenda mwanze no. Mugenda kuba kikidi nakwata chupa. Kati muli bazibu bakuyimbira mutya. Kakati wemba n'abayimbira mwera nsobola. Kwaki? Nina n'enkola track n'enkuba dance. Byemwagala temuwuliza wadde muntu kyayimba era weetegereze muyimba mu bukolansi. Kiba kizibu kya muyimbi kuyimba luyimba lwa muyimbi we n'alumalako. Kubanga n'abawandiika ennyimba z'ekibuga tebayimba mulamwa. Tasobola kuwandiika nago emmwanyi bwe zaabala ne tuzikungula. Otwamala zikungula ne tuzaanika ne tuzikuba kase tasobola. Kati ye bwagamba emmwanyi zaabala twakuba kase. Wano wonna wakati avuukawo. Kati nti bwete mu byagala nti tetuba n'ennyama. Ebintu mu biri bbali byonna. Kakati ate ffe bali abantu baffe aba yavudde mu nnimiro najja n'akwata akatebe ke n'atuula. Ntandika omuyimbira nga bw'ozina n'asanyukamu n'addeeka. Nava ng'agamba musajja ennono yabuulidde ku bafumbo
mukazi wa wano mususse kyekitutwala okuyimbira abo kati wano gomanyi nti abaana bawano bajja mu bbaala ne batamanyi n'abayimbi bayimbye abalala bali ku simu abalala bali ku bbiya abalala bali ku shisha abalala bali ku ndulu kiwezoogera eri kuliko mpira gwa senene kuliko maani gwenodda ku stage neweekeja nedda kati nange tageti yange yeyo audience mukikuga mulimu sente naye weetegeeza ebivulu byonna byolabye ebyamaanyi ababiraba ate tebabira Kampala osanga omwana nga lisota nga gamanyena kuwagira lutalo ali Lugogo bebulaba bajja mu ndongo ne babeera mu maaso era ayimba bayimba ennyimba bazima babeera bamanyi ennyimba mumanyi ennyimba zange mwefuula mbu bakabi mumanyi ennyimba z'abazungu ezaffe temuzimanyi ne mwemoola bikwemitategeera era bw'oyimba ebintu by'amaze nga baga kati bayimba biki ffe tumuwulira tulina space zaffe naye bali betuyimbira tebe bangi kubanga bagenda kugamba Kampala erimu jakubajaga erimu obukadde kale katugeze 10 ate Uganda yonna erimu obukadde 5 baliwo abangi be bangi ku kaddaana ana gali eri gategeera gaga oyo muyimbi waffe era balondamu buruka mbyalo eno ogamba ne banne akutunyugunya muna abanyo goli musiru oyo muyimbi gwe tusinga okwagala oyo nyugunya nga yazze twebaka kati nze ngenze n'abayimbi bammwe bano bakubalaga bayimba biki tutuuka nabo mu byalo eyo nayimba nga bamutunulidde bwebata nayimba olwokusatu namugamba ne batogenda batovaawo n'ogenda bangi nnyo nnyo ng'ate nze mu kuva eno ngenda mbatya kanindandika okuyimba nga balina maanyi nga maanyi ati ffe twategeera audiensi yaffe eryekya waagala ki osegedde tubakoledde ki kisobola okuba nengende Masaka nenkola omwezi mulamba nga sikomanga ng'ate bampa sente kati gwe nojja wano kyokka ffe tulowooza banne Abdu yagwa kyamuwuliza mubeerayo eyo nga bulungi nnyo ate kati Katonda yagenze n'atusaasira okuyimba ne kudda muli byonna kati oba oyimba Kampala yimba eyo yategese ekivulu n'akiteeka no ku Ntebe Road ate bamuzaala Kawempe ate munaetwala biseeka nanti kati ndowooza olaba ebintu byamwe te Kalifa muyimbe mulungi Kalifa awandiika bulungi message ze nnyingi yes n'olwokuba okutegeera kwammwe kulala anti kati kankubuulire nze nsobola okuyimba ebigambo ebitakwatagana nga nobimanya sibimanyi ab'e Kampala ne muze nina ennyimba wano nnyingi nga 5 zemmanyi nga naye yayimba tamanyi byayimba ng'era bw'omubuuza wali oyimba biki nga naye yennyini tabimanyi naye nga yatonda kugereza eyo omanyi nti wano mwayimba oluyimba lwakabinene olwozambe kifula namusanze yeebigula ye yennyini ojja omutuuza omubuuza wali otegeeza ki ati kakati abimanyi naye Katonda abantu olwokuba yayimbiramu abawumba tuutu mwayanguwa mwenyini kasamuulyamu ekigambo mwe kibanyumidde kyokka era bwomugamba nti nyimbiramu ebigambo 6 naye tabimanyi otegedde naye si musango etageti yammwe mwefuula kye mutali mwefuula nnyo temutali mbuno muli bakabi yawaayi luyimba ki lwe watandikirako jijjukira n'oluyimba akanjirina sula ku mulongo kati olaba eyo style bana balamwe bayimbira ebyo ebintu byabwe bonna babayimbayimba ebyo bisitayiro nange nabikubako yalanjikube netiwa kanjirina sula ku mulongo lwakwanze nakolanga lyrics muwala agenda lindako nkubuulire obwedda ndi wano nnyabo nkulindeera nze abudonyobonye bwowulira ayakuyimbira akayimba kapireti kulyanga lyrics n'ebigambo kwebiri kakati nentunulayo eyo nenengamba audiensi yange si eyo n'otunulayo nomala kwenyenyanyenya nengamba kati neewala okuziikibwa nga nkyawulira mumalangako nnyenya munnyenyangako omulaba oba mpulira gamba ng'ow'omusota nti ye tafiira ddala obusagaye bumukwata omutima n'atassa labayo bw'oziikwa naye nga nekyewalidde okijjukira ebyo bigambo waliwo wano fala asobola okubiwandiika
Koleke golo wandika. Ekizo wandika no oli composer mulungi. Nze ne wandikira ne neyimbira. Wakedde ninamu amaanyi. Anywanye kanzine mukona kujitambala geddansi. Netolole. Kala nze nyimba n'abantu bange muvire. Izo muneto nyimba bazina. Tikiti nze sanyi yange. Bagenda zene bakategeera. Mu butobe ba ono ali wate ku WhatsApp. Asa nawe mala okutabania. Kati bakuguze mbo oyimba. Muri mu sente. Tumutakugula na kutwala mu bala na kwa milioni 2. No fayo nga toyina kyogambe bantu. Yabuzani abadde wayimbya. Akubuze bakanyaga tugenda no mugundi. Bo bakyogera tugenda mu abudunyegunya. Kati bamala okutuuka. Kati buli omu n'atamira. Abeekwana abazina biratayize abali kushisha. Ale awudogera kunzi. Anti nze nakika nekwalisa ki bakubanja tubagala kumanya. Zinetegereza abantu b'ekibuga. Sibavoola mulimu abagagga bantu bategeera ate abagagga tebabijjaamu. Abategeera tebabijjaamu. Tibasobola insobuli abagenze ku Serena Sheraton birala Sheraton ne buno bubalabala buno ekisenge kimu neddiiro tebakuyise mu kabaala eno room emu nibasiba bwebozina abo tebategeerangako buuza lwaki sinabalabako nga bali balina kibakola bagenda bagamba ne bateeka ebintu ku matu babiyita bati silent disco. Silent disco akandi baleta ba DJ mukaaga buli omu n'akuba music jikataliza kati nolabanga ona abukazi nali ngalo mulala bakiyakota kati sobiriramu mwana w'omukyala kukubirawo n'engoga bibiri ekisimu gomanya kisuna beni w'amaanyi yava mu kyalo yava Masaka bagamba bajagani bamuvuma kati mbulya dijja musinga egwe mpayo dijja musinga mumumpeyo dijja wampayo dijja asinga mbazira lwaki akalinga kasimone kazadde akaweewo akuba bali be bategeera ate kati wano mu kibuga ogenda kuteeka musi ennyama zammwe tezitegereka totezikwatagana kibuusuli kati bannange era mwana na muganda wange liri pazo twayimbanga ebintu byaffe pazo yangamba mbu byannema okujja mu ssente ate nga mutuufu nange sizirina maama okusoma ayina ennyimba nedda biri mu ssente bw'obanga ddala wajja gwe okunoonya ssente eyo abantu mumanyi lwaki ngoma yajjuza genda mu nnyimba za ngoma oziwulire ne bw'oba musiru atategeera ennyimba zikukwatako okitegedde abantu babadde mu kukaaba emotion ng'omuntu awulira ddala ye gwe bagamba kati ffe ze nnyimba ze tuyimba nze nnyimba olimba nga neyimbako okitegedde kati kyova omulitira ebintu bitategeerekeka naddala banne tiketi babawa za bwereere basanga ali mu kikuubo omukikuubo abo bayingira mu bisaawo abo olowooza bafuna ssente tebakulya ebinusu kalojja kulaba kololo tebafuna ssente asooka n'akwata kikuubo n'agabo tiketi 10,000 najja n'agabo tiketi kati olaba abantu nga kisawe kyajjudde naye nga abayingidde abasasulire tebawera 5,000 bo bakola mannya nti balinange yakubye lugogo katajuze nje nkupale nga bagaba tiketi ez'obwerero nange kati baani abasasula ososanga bannamawulire bonna ba tiktok buli omu ng'alina tiketi yabwerere newe bagatta bonna bali mu 1,000 kati ogenda awo bonna abo wakiseka bawani bonna babwa tiketi zabwerere kati kyenyawo kyebakola kukuyamba kujja natandika okufuna emirimu ebweru naye bw'obuuza promota mulimu bali agamba amabanja gennina ola bagamba nagenze basaba musala nyambe nfune nga amabanja aganzita nga gwatulaba yajjuza tiketi zabwerere bagenda ku masomero ne bagaba tiketi lwaki naye kati ono omusajja buli muntu kyadde kimukwatako oba mulokole oba si mulokole ng'ennyimba zikola ki abayimbi tebakyayimba abantu baggwamu n'amaanyi ng'olaba misa kibakyafaayo tebabawulira oyimba ennyimba ze ennungi olira wena agamba nti yambugudde kibugunye kyako enkuti paso yali muganda yange ayimba bulungi naye simunaako mutawaana kuba agaggawadde ebintu nabo twagala bugagga tusobola wate nze ndi muwandiisi sobola n'obiwandiika obulungi alla singenda gamba ebiwandiika baate beekweka wansi w'ekitanda
Kubambi manina ne bimbiwandika nembiwa okwasola kumenya nti gunne gunyimba ina atenga bakabi nze nkiwandise nempula asola kiyimba nenga ne watu kiyimba abasajja abayimbi balungi kati wawulira Chameleone olimba lwayimbi oli sigaba madivansi kati omwagazaaki oyo muyaya atukubye emyaka gyonna tukulidde ku nyimba za Chameleone bayirenze mamange yawulizanga nyimba za Chameleone maama Simayi Jamila analia kati waliwo muyimbi bamufaako muyimbi mulaba Palaso muyimbi yetaga kuwa budde netwamuwa budde muloko down anti kakati tulaba luli mwali muwuliza nga mubeera waka nga bwayimba ebintu mubibaayina kati ke mwalaluka mulinga nswa mulabanga atakyakola bibi nene babazza muloko down era yaba namba emu neba ne Palaso yatukuba loko down si yokka bannange mwali Palaso yo mwali mumuwadde ku budde nemuwulira lyrics zakola n'ennyimba zayimba nze ndi muyimbi Palaso andi nze tolirimba lufuluma ne siruli nze mpulye nengamba nti gayo ono tebamuwa buweebu ekitegeza mu abayimbi mufunako obudde namweza ku nyimba za ate onokulota competition nga towuliriza balala otegedde era nkugambye nti wano musicale kati fe waffe gwe tuyimba owakadongo kamu tosobola kwepa nduga awandiika bulungi Hasani Nduga Walukagga awandiika bulungi abasigadde nze mpandiika obulungi mumpayo omulalaani abalala tebamanyi kuwandiika bagula biwandiika ate nga biri wena agula ekiyimba nga tosobola nakiyimba nga kyabaana kitegeera bwe batyo byokuyimba bino biraba abantu jasi baba bategeera butegeeza nti bannayuganda kino kye baagala naye singa baga nti twagala bayimbi tubateeke wali bayinza okugoba mu kisaawe abayimbi ne musigalamu nga mwenda oli akira ku makiro okuba obategeera mulimu ssente ajja ndebire ne kuba namuli omanyi kati mmwe mwaba mawulire omuntu agenda tuli omuntu ng'abuuza omuntu ebyobuuzo ategeera oli afiiriddwa omwana we amubuuza awulira otya awulira atya mirimu gyabula kakati yali ate yafunye ka connection ne bamuteeka wali nga yayimbira nti tebiri mu interview ngoloza yabijja kuki Walukagga awandiika oluyimba n'aluteeka wali nga tojja mubuuza kikyaki ensobi yabaddewo nga nawe wennyini ensobi ekubula osegedde naye abantu bonna mubakyayiza okuyimba baluna tebakyayagala nagenda mu studio ensonga eno eri etya like abantu nga tumaliriza like abayimbi mu okukyawa okuyimba bano abazze bawemula anti okuyimba bw'oba ddala olina ekitone ky'okuyimba kirungi nnyo n'obivaako anti owulira ebintu olina ekitone ky'okuyimba nga bw'olaba nnyo n'obivaako n'ogamba naye sigenda kuswala ng'abaliwo si bayimbi anti kakati gwe njagala weetegereze ate lwakuba abayimbi tebannakitegeera kagenderere waliwo bannamawulire baagala kuba basita batiktoka baagala kuba basita bayoutube baagala kuba basita kati ayimba obulungi tebamuleeta ate muleete sita kati baleetunda nayimba ennaku 3 bana omusajja atukubye ekintu batta music industry sokoleke ffe bannamawulire ffe abatta music industry anti kakati mu bannamawulire ate mwagala kuba baserebo tusinga osanga munnamawulire nga gyagana kujja na gaali nga munnamawulire agala funa gaali anyway akyazaako era tukamanyi nagamba nti edda mwabeeranga like mugenze ku kivu tugeze ku Serena oba wonna wonna ng'emabega baka stage ebeere bayimbi naye kati olabayo bayimbi na gaali zaabwe kakati industry bali mu kugitta kagenderere okuyimba kujja kuggwawo biyinza okuba byegattamu ne gavumenti kyovula gavumenti ate epika bannamawulire ne ba youtube ne ba tiktok omusimbi basigale nga bakuba kino era kasova eno yimba bulungi noyimba ebyo ebintu ebuli eggwanga banne mwekuume kati babasirimu atuli bubi mwandinadde kudaga oyo akolagana ne gavumenti balaliko okukusabulira eyo n'ofiira eyo tebakukkiriza kujjayo mutwe so edda okuyimba abantu bayimbiranga abantu bwe babadde mufumbo wayise booti mu bufumbo embeera etambule bweti ne bweti kibayita okuyimba
tulabaga nti abayimbi bajjako gavumenti batya ndi yayimbanga ebigambo abantu babiwulira ku bulawundi kineba ndemueyo nebannamuso lwaki gwakanaana lwaki ddala ddala batuseera ebijanjaalo lwaki emmwe kati bali banne bagamba naye ddala lwaki amenye bagikolaze kakati yambogo n'ekibugo simanya ekiboso simanya sifula nakusanga kati dabi najjako ddi kati gavumenti egamba mu bannamawulire mu promotinga bino ne ku ZTV bana abayimba bulungi nebyokuwulira bane tebakyawulira olya omusana ku TV nga kati biyimba kyeri local music simanya kati onyumize Sebatta simanya onyumiza ani ayagala bino ebyangu ebiyitawo ennaku ezi manya biyimba weekend nga lwaweddeko abimbi baba banja abifulumya oluyimba wiiki kifula abakamiyoni baanafuwa uyu kamiyoni asobola obba kuba oluyimba buli wiiki okitegedde naye kati yanafuwa abantu tebagala kuwulira baga kulya bintu birala sajja yayimba tunavumilia anatwangalia ngakuba danso ningo message ogiwulira tukola mututunuulidde naye kati nze era nebya mu disco n'otunula nga towulidde mu luyimba n'omu ninga kyekiriwo onotwala oluyimba olutegereka ku TV tebajja dduka laba oli ajja gaffe twerire enkoola tukuba omukka kwata peva musanga buli ziri ku TV mwasa kawanga mukube peva kati hedda ffe nabategeeza okuyimba nga n'obiwandika n'obitwalira Sebatta oba n'obiwandika n'ogawaluka gawulira agambe omusajja kiki bisi kati mwasa kawanga mukube peva kati bano bapolomotinga ebyo n'ekiteeketeeke kuva mu gavumenti basula industry ekyo tebakulye bino kati mukoza muti embeera eyo okugwawo tulina kukkiriza tukolere ebibaagala oba baagala tulime tudde tulime obusembayo abudu obugambo byange bisembayo yes abayimbi nze sagala bamalamu maanyi buli muntu akola olubimbi naye omulamwa tebagubaako bino ebisikiriza bobogamu noyimba oluyimba nze abantu babadde basita bangi omanyi basita babaddewo nga waluka gawaani nga kati tebakyaswadde bagula emitwalo ebiri omanyi basita abazze nga Aruna Waali oba Samakula omanyi basita abazze nga Kamiliyoni Waali oba Bebekulu nga bagenda dda abalala tubasanga neyo nga badda mu nnimiro abalala bali bagamba bayimba bino ebitategerekeka musigale ku nnyimba ezitegerekeka ekijja kiki gavumenti etukuba kubanga etukuba kagenderere nze sikusitya kukyogera wa gavumenti etukuba kagenderere ne bwoba katifa bakola sho mu byalo gwekimanyi nayo yatusangayo wakiri bateekawo emisoso egikulemesa oyimbayo bagasookola be DPC sookola be RPC sooka ofuna ebbaluwa sooka okole booti okujjana kati nebikutama ogaye enfaati kangendeeka ogenda buusa abantu b'omu byalo oyimba ennyimba eza message kakati balina tukubiraawo abayimbi baagala bayimbire ku TV kuba abayimbi b'oku TV abo balaba tebayimbayo mu byalo simaya bapisi simaya baani oyimbi yatusola oyimbire wano mu bbaala y'abantu nga batamidde awo gavumenti weetwagala emutamiire bayimba ku byomwe nga bane muyo anywa atamiire gangayira nga mwana yakubya oluyimba okitegedde so temuggwamu maanyi byakuyimba naye mwami Nnyombi Tembo abatayimbye nabo bawo omukisa bayimbe oba tubakkiriza kuyimba bayita obaweeyo kantu nange wendi bampeeyo tuli eno tukukuluma tujja kuba na mirembe tukolima kiro na misana bagamba ebiwoma biggwa byokya bwetono bwe tubeera ku Life Experience Uganda okuweereza tusinzira n'okusiba back ekifo kiri ku Samarodi bwena omunange yeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa yitawo okubayina pizza olunaku olw'Emmande beera birungi bambi get one era olunaku olwaleero pizza nkolaako buy one get one bampa pizza ezo otwala ondekerako eyange n'ewaka n'otwala ekyo kijjobe kyekiri wano mubeere bulungi bye bye